Omulabi wa Taufik Media UG ogamba otya akansubira oli bulungi. Tuline Mama Kabina, Mama Junior, omugole waffe. The day is tomorrow. Bannange yenna ali eyo nga tonnaba kugula tiketi, nga tonnaba kufuukinga table. Banne obudde bukuyitako. Tusigazaawo akaseera katono nnyo ddala. Mama Junior asobola okubanga ababuuzaako then to proceeding in show. Mami Junior. Wanje. Ugamba otasooka obuuzi kuba. Bannange mukwano ba mikwano gyange baganda bange mugamba mutyamu gye baleko. Kusokera ddala nsooka okubebaza mwebale kutuwagira mwebale kuwagira music wa Uganda ate mwebale kuwagira Ibra wange. Ate Ibra webale kunjagira kawala kanka Caroline. Mukwano gwange wa ku mugongo. Mwagala nakuna wabadde ne makalenda bangu omusabira. By then aliko kuumura. Wali kuumura nenkola bangu omusabira nengaba wow that's good. Omuntu ogenda kuumura naberanga kulowooza aba omuli ku mutima. Thank you very much. Munaye navayo. Amina. Nabena nasabe tuwaza enzo naze. Zite mu mashallah. Ninga mami ogambo. Ndi bulungi mukwano. Roots of Catherine Kusasira. Old is gold. The day is tomorrow. The day is tomorrow. How prepared are you? I'm more than ready. I'm ready to entertain my people. Ndi ready, more than ready. Ogamba ndi prepared kubanga bintu bisinga mbikoze. Ate nyine experience. So abantu basubire kirungi gyendi. Basubire ntino ngenda bakuba muziko mulungi. Ate abayimbi bange bamperekeddeko nabo balungi. Teri mu atamanyi kuyimba live. Tobola bawaffe twaganyeyo ba DJ Ro tetulegena kuba nabo. Ticho tegeza DJ Ro. Tugenda kuba lukoba ku lukoba live band. Lukoba ku lukoba. Tugenda okukola nensaba abantu baje bampagire kubanga abantu manyi nnyo okusanyu okulaga omuntu okwagala naye nga takyasobola bebaza nti bannemwe bali. So mbasaba come and support me. Mujja kulaba nawe okwagala kwange kubanga siri muntu mubi nti nyina empisa embi oba nyina kyenakola sitanga ku muntu. Olaba wagira abatalina nnyimba naye atenze kuba nnyimba nzirina. Yes. So nozimalayo Kathy. Ngenda kuzimba. Ozimalayo. Maybe time limit yenetu. Nature might tujja kuba muziki paka ku macho. Are you sure? Okay, ngeri gye mulinga muri ku kintu. Sikyakola mu kintu. Omukolo gugenda kuba massive kubanga bayimbi bonna saga abantu kubali mitinga nti tebalina nnyimba nga si nyingi. Gundi kijjo gendo teekawo abayimbi bano kuba bakuwerekeddeko kubanga program gye bagenda okubanga bayimbirako osobola okujja ku stage in time. Program abayimbi tugenda tutandika okuyimba saa 12 obeemu kubanga abantu bakimanyi njimanyi nyina okukkiriza abantu bajja kuba mwebali betusobola okubanga tutandika okuntertaininga by saa 12 bagenda kuba batandise nze ngenda kuyimbira ku stage sawa 2:00. So obudde bwa saa 12 buli muyimbi alina okubeera nga yakoze program obudde bwagenda oyimbirako. Anajja nga tisimu wewe obudde si wa kuyimba. Buli muntu agenda muwa obudde bwe nti gwe olina kuyimba budde bwe buti nenga kutandikira ddala tutandika saa 12 kwemu nenze nyinga ku stage sawa 2:00. Okay. Amami bwe tutunuulira ebbanga lyonna lyobadde omaze ebbanga kinga tukola concert. Maze ndeze emyaka 5. Emyaka 5. Maze emyaka 5 nga sikola concert. Anti nze njagala nnyo kiri kye bagamba nti too much of anything is always bad. Kati bwe watula munolaba emyaka 5 nga minene nogamba. Abantu babadde banjoya. Kubanga na perform. Bible jina naliwo. Malayo. Nali ku concert ya Mesachi ku Serena. Nenyimba enyimba 2. Ne basinga bagamba yibambe atuwadde bubiri. Nga tukyamwagala. Nenyimba ku concert ya Haruna Mubiru. Nenyimba bubiri bagabambi. Kana tukwetaga mu concert. Bible eli high. Nga sinza kuyimba ku show ya muntu nyimba nyingi. Abantu zebagala mbayimbire nga sisobola zimalayo. Nengamba wae naye katekeko ku abantu bansaba concert. Sinze najesabira abantu bansaba concert bagamba nti Kathy please totaga nawo tukube mu concert kubanga mbadde nyimba ku mikolo. Ne walo nyimba zenyino kuyimba nganze. Ngazimba nganyizimba mu shows. Banyine nyimba za shows ne nyimba ze mikolo. Bwe tutunulira engeri gyogendo bango yimba mu nyimba zino. Omuntu yandeganye nti mami Kathy enyimba gena soko otwe kasavu kanyama. Kuziri enkadde ddala ez'emabega oba waliwo ne zino bwe wakubanga obulamu bwange enyimba nziyimba nzisengeka nze tandikira mu vibe ate nzigwera mu vibe sina luyimba lwebaka tugenda kwebasa muntu ate zonna okuva gye natandikira nyimba nnungi ensonga lwaki abantu nsubira bagenda kumpagira nga bangi bwe tutunuulira ennyimba ensengeka gye waziyimbangamo ebiseera biri
wakubanga oluyimba olwasooka ne lukubeera hit nozzaako olulala ne lubeera hit ekitaliiwo nsangi zino gooza ki ekiganye bayimbi baffe ab'ennaku zino nakuba ennyimba nnya consecutive nga ziri hit zonna eziddako awo problem ejja nti tebavumbula abantu bagala kuvumbula nti edda ffe twavumbulanga noga nti kati ngenda kuyimba ku kitu twagwiranga bugizi nyimba noga noyimba olimba nomala n'olufulumya nga tomaze edulowoozaako kati ennyimba zaffe twazifulumya nga tumala zirowoozaako tetwalenga mu kabali twalenga mu kusaaga mwali mu mininga business yes luyimba ki olukuleeta yensonga lwaki ennyimba nyingi ezindese ku pitch waliwo oluyimba nga nyina ennyimba nyina hit songs zisinga nyina ennyimba ng'ekitiibwa ky'abaami Sweet wange I love you Junior Mumuleko mulenzi wange Competition Nalalira I love you Mr. Handsome Stime Mpya Society Mukugumulavu Love Tender Sidogo Wafuuka bikadde nkola ya taxi ezo zonna ennyimba zenkutemedde ate ezimu zireseeyo so nyimba nyina nyingi nga zonna zaali hit abatutunulya ennyimba ezo what's your breakthrough song olugamba nti it's my breakthrough song olunayingira egundi yensiike ya music kale ezo ennyimba zonna zenkutemedde ezimu yalinga album nenga album yange yasooka ddala yali Kitiibwa ky'Abaami kokola kayimba Sweet wange I love you mwonoyona kulindako ekirenzi kyange eyo kokwali ekitiibwa ky'Abaami kirimu ffe abakyala kokwali okimanyi nti omwana kaaba bw'aba takulabyeko Junior emmere ne kyayi tayagala ninge ennyimba ezo nali nziwulidde ebya naye okimanyi nange nazimba ndi muto by then walina emyaka engene ndowooza oba by the way I was young 19 years mbadde ngenda kugamba ekisaaga naye for sure ebyaddala I was young zenya lyange nalifuna nali 19 years by then ng'oli independent nga toliimu bino bya nali mu Eagles production kasimanyi nakumanya nti oba ndikusanga ne tuwayamu bwetu I know Mami Kathy nze saagala kulwisa njagala owa abantu enteekateeka nga bwe ziyimiridde abantu bange abawagizi bange abawagizi ba music wa Uganda twali tutandika okukola okututegeka nga tugamba nti tugenda kukola ekivulu kino gwe wasooka okunzita ku interview sooka nenzigana abantu gwe wasooka okunzita ku interview naye nkubuulira nti show zigenda kubeerayo ng'olaba batumbye show 2 on the same day yes so nengamba abantu mbasaba mujje mutuwagire you come and support us not only me you can support my sister Spice Diana those who support Spice Diana you can support her those who support Catherine Kusasa please come and support me because we all love music twina music and we have no battle with each other tetwina battle ndi waliwo olutalo because we are all sisters and brothers from the music industry that's why never was our artist abavuddeyo ne bagenda ne bajja ewange aye nabamu ne bagenda wa Spice Diana thank you very much balaze obumu because tuli baluganda in music mu art so please come and support us all of us ekyo tuna show for now on the same day mujje mu supporting those aba supporting Catherine Kusasa come and support me never artist ovala bayibadde bagambye abamu bajja kuyimba bajje so please come and support us ekisawe kinene nnyo sijagamba nti si kinene kubanga abawagizi bangi mu Kampala tulinamu abantu bayitirivu nnyo n'abavudde abala kwanza baguze ticket abasinga bavudde wala abavudde Kampala bonna bazze kumpagira so toyiza gamba nti nsobola abawagizi abantu be Kampala bonna bagenda bajja batwala bonna oba Spice ajja batwala bonna mujje mu supporting kubanga ekisawe tulina abawagizi bangi abawagira music wa Uganda kyembasaba okuyingira zigenda kuba emitwalo 10 n'emitwalo ne milioni 2.5 table ne milioni 3 table ne milioni 5 mbasaba bambi mujje mutuwagire we have no battle with Spice Diana imabega kawo wina kantu kewakola n'ogamba nti Spice ajja kujja n'akuyimbireko amala okuyimbirako nawe ogenda eri ewo omuyimbireko akantu ako mugenda kacanga abantu bagenda kulaba bajje balabe mujje munyumire omuziki mu ffenna yes kugamba obetegeke sagala nzijule mujje balabe energy amaanyi waje mayoga kuba lukoba kulukoba siri muyimbi kyokka I'm a singer I'm a performer
and I look good byonna byandi byotaze omuyimbi okuba omuntu yenna mbirina ndabika bulungi nyimba bulungi performinga bulungi waliwo abantu bagamba nti no munnange oyo ayimba naye talabika bulungi ekyo nakyo naye kati Lolo nagamba ati alabika bulungi tamanyi kuyimba. Nyina byonna bamugambe ndako. Okay, byonna ogenda kujja ng'oli on point. Byonna byonna ate abantu ngenda kubambalya bulungi. Naye bagamba banene tulina bitwamba nyina byengenda okwambala. So please come and support me. I can't wait to see you. Togenda kwesisitaza bantu. Sigenda kwesisitaza. Mami, nga naatera okuba nga nkuta away from that. Okeeredde sawa nga tufiiriddwa omukulu naye. Muhammad Segiri. Ensonga zino zitegeddeko wadona okubaako. Nzitegeddeko. Omuntu ayinza okugamba nti tezina ngeri gye zigenda kubanga zitataaganyamu show zaffe. Of course, waliwo abantu bwe tuba tuyisa abasinga abamu mu shows siyangenze okane muganda wange. Kiba of course kikosaamu naye tusaba Mukama Katonda akituyiseemu. Kibi nnyo okuba tufiiddwa muganda waffe naye tusaba Mukama zino zino banteekateeka ze akituyiseemu yekka yamanyi enteekateeka ze Mukama. Before nga tonaba kukola obadde oyogeramuuko naye abadde musajja musaagiri ne mukyala we mbadde njogerako naye waliwo ne incidents ezaaliwo emabegakaawo nalinga njogera ne famire ye yonna so naye mbasaba Mukama Katonda agumye mukyala we ne maama we bambi because be bantu b'ensingo n'abaana be benyiza okusaasirako ennyo because sitabadde muntu mubojjako politics nti no abantu babifuulafula bibiri but we are brothers and sisters. So okay. Waliwo tubadde tuwogera olina akantu kuŋŋambyemu after that show tugenda kuddambira concert kiki? Concert zo nzibu naye ye concert yesembayo eno eyinza okuba yesemba kubanga bannaye mbikooye kiki? Music olina gwogenda omukwata omuguzi omuwe mu Catherine kusasira gwove otulego ng'abagole bagamba tebakanyugira omuntu ekimu naye nyago ngendo kikanyugira. Mukama kuume. Kala amina.